Amida Nakayaga. Amida yangu ya. Amanya embeera yaffe gye twazeemu. Omugagga yakale twasanyuse okubaka ekibaati enkulaakulana tetugigaana naye embeera gye tulimu tetulina we tukolera. Tuli ku kibaati. Yalize ntwala tumanyi tusuubira mwaka gukola ki gujja gwa kampeyini nga kampeyini ziweddeko tubadde tusuubira ekibaati. Kyetusaba ekintu kimu. Ajja tugambe kale obasembezeeyo okwo tubeere nga tukolerako naye tuba tutulina we tukolera. Kyekisookera ddala abantu ffe abanaku aba wansi tugenda kukolerawa. Bulidde twende tusuubira muzeeyi agenda kujja avayo agambe nti bannange abatembeeyi tukoze tutya. Abakubadde guyamba abantu bangi. Abayaayi badde tebakyappa naye kati obubbi bugenda kweyongera ddala okubbira ddala abantu. Babbi kweyongera bweyongezi. Beyongedde babbi kweyongera bweyongezi. Kiki ekizimbi awo? Kiki ennyo na luno oluguudo lwe batta luno kyamuka okuyitirira obungi bwati. Amazzi agagenda okuvayo okweyongera eno ge mangi. Uganda enejjudde ebifo bingi nnyo ebiyinza okukulaakulana okusinga awo. Lwaki bino ebizimbe tebabyongerako waggulu okusinga okuzimba awo ku mwala? Ekinandirabye abantu abantu badde balekera abantu ba bulijjo naddala abantu abakyali aba wansi tebasobola okufuna tebasobola. Waliwo omuntu omusindika mu kyalo nti wano bateekeo ekizimbe naye ate nga mu kyalo talina walaga ng'awabadde akwatiridde famire ennyine. So kyensaba bandi badde batunulamuko ku bantu ba wansi baleme okwegaza mbuto okutyonoona kuba olwedde kyafa dda. Musisi yatwonoonera oluguudo olwo lwali lutambuza emmotoka ne zitutwala ne lukomyawo. Kati leero luno gyo baakubyeko ekibaati naye gyamu ayitiridde mu Kampala ali bwati muyitirivu tetulina newe osobola kuyisa kati atunula. Singa motoka ebeze wano kiki ekibeerawo tani? Tekako n'amazzi obukyafu bwe bagenda okuleeta omwala baguleke baguveeko ebyangu. Kikyamu era nkivumira sekumira yenna. Ekibuga kinene nnyo Uganda nnene nnyo ne Kampala nnene nnyo. Lwaki akuba ekibaati ku bantu abasobola okukolera abantu abanaku? Ekyo kikyamu ddala ddala nkivumira sekumira yenna. Era nkubira omulanga kuba yennyini ekikolwa ekkiriziriza naye ekyo tukikumirira si kirungi ekyo ekyokubeera nti omugagga yekusa buli kantu konna ogw'omwala nga gw'omwala gwasikunanibwa amu yekka okunanibwa ku Uganda kufe ffenna webayita obutonde bw'ensi. Abasajja bannababanda bagenda luddawa ne bagenda luddawa okugobereza obuyumba bw'abantu abanaku. Naye kati ssaawa eno bwongamba nti amakkirizibwa okuba omwala wenyini nakubako ayinzemeko ebizimbe ekyo kikyamu. Singa amazzi gali floatinga ne gajja waggulu era nkubirira baganda bange abeeteeseteese okwekalakaasa naffe ekibinja ekyo tugenda kujja okwekalakaasa nga twakalakasa mu bubi nga twakalakasa mu bulungi. Omukulu Amos gale mu kifo ng'ekizimbe wakiina alema kunyigiriza bannansi kubanga kati ssaawa eno tubale tukyali katale akatale. Okwebaza nebaza hamu mwebaza lwa nsonga emu. Omwalo ogwo gubaddengako ababbi nga baddukira omwo mwe badduka naye bw'ateekawo enkulaakulana amazzi ne gatambulira wansi ne bazimbayo waggulu. Bannayuganda kitukosezaawa? Tulina kwagala muntu atuleetera nkulaakulana mu Uganda. Banga gino bulaka mabango University kati nze ng'akulembera abavubuka abamu abasukka mu 15. Nze kulwange mbadde siwagira kukubako kibaati naye right now abavubuka sawa kati balina we balaga. Naye ffe tufuna okusoomozebwa kungi nti gavumenti ereeta enteekateeka n'esangulawo ebintu bwe bityo naye obateekawo enkulaakulana bageta yuti tebafunamu. So singa ekibaati kibadde kikubwamu ekityo ne bazimbako ebizimbe bageta yuti abamu ne bafuna tebalina okufuna ne bava mu buyaayi ne bafuna kapito ne babanga bayingira ebizimbe bye bigenda okuzimbibwa.
awuze ku lwange supportinga 100%. Ensi erina okula nga bwe tuva wano ne tugenda e Dubai ne tulaba ebizimbe nga bakola kinga bazimba naye nga mwebyo ebizimbe byolabye nga tekulina kimu kyokoleramu. So n'olwekyo nze supportinga gavumenti ku nteekateeka egenda mu maaso naye bageto youth bagenda kudda wa kange nze chairman Lukwago Saadi. Lord Mayor obadde ombuuza ekintu kyagamba nti nabaddewo nga bakuba ekibaati si kikyamu kituufu nabaddewo era ne ku ssaawa eno wendi nga okwongera okutebenkeza embeera z'omu kitundu kyange kyenkulembera ng'omukulembeze mu kitundu ekyo era nga twebaza investor Haji Amis Kikundu olw'omulimu guno omukulu gwe yakulembeddemu okulaba ng'akyusa embeera z'omu kitundu kyaffe ewabadde embeera omwalo ogubadde gutwala abantu kubanga ffe abawangaalira eno ekibi Lord Mayor tatwawabudde kumanya biri mu bantu bakiikirira nga Lord Mayor naye bw'ali babututte alimanya ebitufaako ku gulawundi embeera ebaddeko omwala gwa Nakivubo Channel ogubadde gutwala abaguliko era nga abantu banjawulo bw'aba yagala agende mu poliisi bamuwe ripooti z'abantu abakagenda n'omwala gwa Nakivubo Channel. Kati investor era twasanyuse nnyo ng'aleese puroguramu okulaba nti agenda kuguzimbako kusigale nga wansi gutambula kakungulu ate kuliko amaduuka n'ebintu eby'omulembe ng'ensi ezakula bwe zifaanana. Era nze kyensaba Lord Mayor yeegatte ku Haji Amis Kikundu investor ng'atambula naye ebintu bitambule naye ebyokuwakanya puroguramu z'okukyusa ebitundu wano mu kibuga Kampala tizigenda kukola kuba ekirala nga NRM tetukkiriziganya na muntu azansi mabega kubanga kino kye tukola oba investor Haji Amis kyakola wabadde wakolera abantu 150 ate mu ngeri y'okusafalinga nga babonaabona wabalwaza kolera daleeriya kubanga omwala gubadde mukyafu era nga gulimu birwaza byereere naye bw'aba agenda kukyusaawo nga bwe yakyusa ekisaawe ky'Nakivubo okusinziira bwe kyali kifaanana era nga kyesseerabira n'okukyusa ekisaawe ky'Nakivubo nakyo Lord Mayor yali awakanya naye bw'otunuulira olwaleero embeera eriwo kuba tulina kwebaza bwebaza investor waffe Haji Amis Kikundu embeera gye yateeka ewali ekisaawe ky'Nakivubo kusinziira ku biriwo n'olwaleero okukola omwala bwe kutandise ate nakwo avuddeyo awakanya kati zitumanyi kyayagala ng'omukulembeze naye ffe abali ku gurawundi ng'abakulembeze ab'owansi tetugenda kukkiriza birowoozo bye bitatwala nsi mu maaso kubeera nga biyisibwawo era tuwaba omuntu yenna atwala endowooza ya Lord Mayor byayogerako tibiriiyo era nga mu puroguramu eno ffe ng'abali ku gurawundi n'abantu abo babadde basavayivingira mu Katuumu ku mwalaawo era bali mu puroguramu ebbaati we lyakomye bakola emirimu gyabwe era tebalina buzibu bwonna era tutwagala kumanya kati ye alwanirira ki ayagala kufuuka muzibe talaba nsi gyeraga n'olw'ensonga eyo saagala mugendako nnyo Lord Mayor ffe ekikulu twebaza investor enteekateeka ennungi zino zakolera eggwanga era nga twebaza n'omukulembeze w'eggwanga okuteekanga omukono mu ba investor nga bwe yagamba okulaba nga bakyusakyusa ensi eno nga wano ewaffe omukulembeze w'eggwanga yasaba ba investor bannayuganda ajja kubawa amaanyi gonna bakyusekyuse ekibuga Kampala era akikola yeebale nnyo omukulembeze w'eggwanga jjajja His Excellency Yoweri Kaguta Museveni amaanyi g'ateeka ku ba investor bannayuganda okulaba nga bakyusakyusa eggwanga kumwebaza.